Okay, omulungi atulaba IBRAH mukasage manya gange oli ku WOLOKOSO exonesis muji era nga ndi wasanyo kutegeeza ntugenda kuba tunyumyamu ne champion wa kickboxing mu gwanga Uganda East Africa World Over UMARU Semata. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Obulamu bugamba ki? Obulamu sibubi alhamdulillah. Akwe gamba wotusangide wano tubale tuva mu press conference. Omusajja abadde ku video Golola Moses ovu bigambo ne nze nganze mulinze Saturday. Akuba ekinduisiza bayinyaga mutandikirewo leero. Yes. Kikirizibwa mu mateeka gafa kickboxing. Anti kwe gamba mu sport yona kikirizibwa. Fe twasayininga kulwana. Tuvolaba fight webese mbere nga mupima tabakiriza kubeera kujja ku ngalo promoter wamu oba manager buze we mulabirako ati abada nkubira F2 siba kugira bwenti neta oni abada jinkubiyagala kumaliriza nga bucha. Thank you. UMARU Semata abantu bali agado okumanya UMARU Semata yani bamuzaala wa mutabani wani awe balenyo nze UMARU Semata the pain because the pain linya lyafe libyensambagere okay. Ring name anze nzalibwa ukatoshinyoro awenzalidwa gwenkulidde. Yes. Oli mutabani wani mama yani tata yani mama wange Nantale Mariam ye yafa. Sorry. Ne tata Rwanga Muhammad naye nafa. Yes. Tuliseko mu kusoma kwa UMARU. Kwe gamba nze UMARU Semata saso machiwamvu nyo genda mu maso nakoma mu S2. Okay. Yes. Nozanga omanyi Katonda wabayi nachi yakutegekera. Kushikana kujayo na joli nakutera nakutusa ku kituufu. Okay. Ensi ekumanyidde nti obeera wabweru wa Uganda. Thailand. Ofulumota Uganda okugenda Thailand. Era gwali mwaka ki? Webale nnyo sebo. Nga tuzzeeyo ke mabega katini. Omanyi akalo kwenva kashinyolo kalo kwaliko abebyemizanyo banja abenjawulo aba kickboxer ababoxer aba netballer abenjawulo. Naye nze bwenakulira nyina be nali negomba nga bazanya kickboxing nga Abubeka Kabunga olole ne boys ngaye muzanyi wa bikonde kati nga bagenda okuchikirira eggwanga nga bagenda emitala ne baba bakomyewo bakomonga lifestyle yabwe ekyuse nga bakulaga bali so they inspired you? Yes, ne babeera abalumuzi baffe mu area kati nange nengamba abasajja bano bakikola batya ndani ko begomba ne ekiseera ekyo twalinawo Islamic Sports Center awo kusawa ya Queen waliwo kisawe nga waliwo gym nanze oluva ku somero ebisebe nali somera ku Elim emenga osenyi oluva ku somero nga mpita on training ne okutandika ddala serious business ya kickboxing ya Montai mu 2010. Yes, waliwo Swale Kakonge katali Mohamed gali president wa Thai boxing oba Montai. Okay. Nga ena yateka national team ya Thai boxing ate au nayo ku national team ya Thai boxing ane ya kickboxing kwendi no aberawo fights ezibera mu Bangkok buli mwaka IFMA World Championship yantwala nga ni ku national team nantwala ya Uganda. Yes, ya Uganda. Okay. Then nazanya bulungi nazanya na Abdullahi mu Iran nampangula by points. Then we yampangula wajjawo musajja mu Thailand nangamba uzanye bulungi no ina chobulamu na kankwasa ka business card mu bufunze ne mukubira simu nangamba okusigala nengena nentukirira Mr. Swale Kakonge coach president coach ne mugamba waliwo antukidde na mpakano ayagala nsigale nangamba tosobola kusigala Uganda nakulese government ekimanyi gwanga lekimanyi twakulese nga team captain tosobola kusigala naye okusinzira sports we yali mugwanga ebiseera ebyo nga wogenda eri ate nokomawo wano mu njogera yaffe ziba zikutte oba osudde naye ekiseera kino leero mu sports mu ggwanga tulaba mulimu future. Of course. Yes. Yeah. Walaba abaana bagenda mu World Cup bagenda ne bakika ne bakomawo nga balina essuubi president agenda bawa miliyoni 2, 3, 4 nolwekyo this time teri mwana so agenda wabweru nakola nasigalayo nefe ebiseera bwe twaliwo emyaka 15 emabega emyaka 10 kyaliwa so okusigalayo tokyejjusa sikyejjusa. Okay, njala tutunulire oli mutuuze Thailand. Thailand nga kingdom ya Thailand yote bagaba butuuze. Yes, bakuwa myaka nga mingi obango ina kyotuuse ku myaka 10 awo bakoma. So Thailand ozanyira mu club. Yes, webale nnyo. Wenasigalayo wa Mr. Pong nakola naye contract ya soka ya myaka 5
nga ndi Bangkok nga training ko mu Thai Plaza kyantwalira emyaka 2 nga sirwana manya level yangu okutuka kubali abasajja okaya okuzanya professional fighting nga level yali nfu level ya dala yali nfu ne mala emyaka 2 nga sirwana nga bambangula nga training ku macha n'olugulu nga mpumula mu kusatadde ni kusande ne mala emyaka 2 then emyaka 2 ojagwako nga bangizesa waliwo Thai Borand mwesi bamigwa okuwangula inakuba oliko rounds ziba 5 okuwangula ina mpake fight yange ya soka anazana mu Thailand ne tugwa draw twali yakuba muneke kati kampu yange nekakasa mukuma nywedde kati sobola okuwana n'abasajja ogumidde televu kati taniko okulwana nentuka mu fights nga asatu nga nkubi aba Thailand ba Asian na China Bama Barao ne ba Europeans nga mbakubye kati nefuna chance nenzanya n'omusajja bamita Sunshine musajja yasinga musiyo na muetie akalero nga ekiseera ekyo waito wali mudugavu yali azanyeko naye oba go wasokera ddala yes namalako rounds 5 nga tuwali nga bakubiramu esooka yakubiri nenze so mwagenda paka round makana naye tuzanya rounds 5 ne malako yes kati nefuna omukisa gw'amaanyi federation esinga mu nsi yonna WBC eyo ye mu federation zonna eza contact games yekyasinza okuba ey'amaanyi WBC olaba okwanjuluzaako katini olaba mu boxing Muhammad Ali Mike Tyson Pacman bona bazanyide ku mu federation balina ekisipiza WBC that's good then federation empaka kisokuzanyisa ekisipiza international title yana chileta wano enzana n'omusajja bamuyita Reese okuva Australia tunananyamba ne mukuba wena mukuba nembera world champion nembera international champion. Thank you so much. Njala tutunulire wakazanya professional fights meka wano wendi nakazanya fights nsanvu musanvu wakawangula meka wakawangulwa meka yes we balenyo nakawangula fights ana muemu losses 3 draws 5 Olmanyi musambagere nyizo kugamba draws 5 nyizo kugamba musambagere draws zijja zitya ezo draws 5 ezo zolaba za mulimu ba Mizuborand ne Montai Borand ezo ngawe nakunyonyode fighter nje nasokerako okuwangula omuntu namukubake kadi zisinga ezo draws ezo twamalanga ko round ekibanga ze draws nafuna. Thank you so much. Someone would think nti UMARU Semata ya relocating okuva Thailand okuje Kampala. How true is that? Yes, it's just tofu. Ebanga lyemaze nga ndi Thailand. Ebisera byembadde sports wano mu ggwanga badde tewali kiriwo. Naye nafuna essuubi okulaba nga government yaffe ya Uganda eteka mu sente mu sports etandise okuteeka mulaba budget efulumye ziba mu billions aba footballer ne bafunako billions nga 10 aba netballers bwezityo kati tulaga tuyine essuubi kati nakomyewo wano natudde ne baganda bange ba champions betuli nabo kiri okay njala tutunulire olunaku olwaleero mu fight zozanyi over 40 fights what has been your most challenging fight in the history of your fighting? Yes. Olaba nze wano leero ndi mu buzibu teri fight yonna gye nnyoma kubanga nze nganze basajja abenzanya babeera mu top 10 basajja alina gukasonda banga nvudde mu Uganda nga ngenze okuzanya fight bwekyoba okolanga nze tonfaako tunulira oli opponent wange omunyonyerezeko ojja kumanya ndi gwe nzanya kati nze nganze okuwumula kwange ndiba nga mmaze okulwana wezijja okwebaka naye wano nga nkyali active seebaka kubanga abasajja baliyo banyesunga bagala ku. Thank you so much. Abantu abali mu sports abali active people come up and say nti wa football nagamba ntandisa academy however much I'm still active gwenga gwe besides okulwana ko ng'omuntu n'okutwala Uganda as so high as you can what else kyoyambye ensi yo? Yes, n'abaana abali abanyumirwa sport eno ba abantu abagala okujoininga sport eno. Yes, webale nnyo ensonga y'amaanyi nnyo nga sinatuukawo olaba musician leero music waabwe atutumuka nnyo buli lukya olaba balina abaana abato be baleese lwaki kubanga buli musician yenna alina ow'amaanyi alina studio. Yeah, you're right. You're right. Fe wano wetwogerera leero wano mu Uganda oba mu Africa Uganda mu kickboxing tuli namba emu tulankingibwa number 1 mu kickboxing
nekujjako Morocco balungi mu Thai boxing ne tebali mu Uganda babesinga Belgium Germany ne France yes wano leero obuzibu bwe tulina facilities natudde ne ba champions bonna ab'omu ggwanga kuva ku Alex Masco bonna b'omanyi Shaki Abuchikenwa tugamba okuteekawo enkambi nze nganze mukozo yange twala kuzimba mu Thai Academy ne tuwali kyoyinza kukola ng'oli wekka tulaba twatudde wamu ne ba champions n'olwekyo tugenda teekawo mu Thai camp egenda okubangula abaana abato eyo mu Thai camp tegenda kuyamba bannayuganda bokka sebo egenda kuyamba Africa n'abalala abali ebweru ba fighters kubanga buli fighter yenna waba agenda kulwana ye agenda mu kifo kirimu ba champions bagenda okubanga akola nabo sparring otunuya mu Africa wano utekawo leero camp wano mu Uganda abafirika ba fighters abali mu Africa bajja konvagingira wano webalenyo bajja kuba bajja wano ne batweyungako nutandikwa nga trainingira wamu yes wano wendi na emyaka 10 nga nwana nwanze promotions ez'amaanyi mu nsi yonna nakakola contracts 3 soka eri France Saint-Tropez China ne Thailand okubanga twalayo abalwanyi era nabadde ne muganda wange Alex Masco yanyamba kuno tukwasaganye China kati bonna bagala ba fighters tuna promotions ne federations eziwera abiri bagala balwanyi naye abalwanyi tubalina ne basa betagisa kubangulwamu betaga okubangulwa okay thank you so much njala tutunulire if you're not in the ring nga toli mu gym what do you do nze nganze ebiseera ebisinga njaga nnyo okumanya Katonda kubanga nze okujja nenyesa nga ndi ku nsi kintu tekyagwawo bubi kati mbeera ebiseera byange eby'eddembe nenyongera nenjagala nnyo okumanya nanyini nsi kubanga tosobola kwagala mukazi nga tomumanyi ekyo nakizuula buli namanya nnyo Katonda nja kumwagala nnyo so ebiseera byange eby'eddembe mbeera mu kumanya Katonda. Thank you so much. Talking about oyogedde ku mukazi oli mufumbo? Yes, nze nyina omukazi amanya n'abaana babiri. Baliwa? We bali wano endeje eyo yensonga emu bakinakomawo wano. Okay. Mu myaka 10 gye maze nga nwana nali sagala kuwulira ekigambo omukazi nga mpita mu maaso. Lwaki? Nekirala webale nnyo ne Thailand bampako omukazi omanyi abakazi abo Katonda yabatonda nga abantu bakuwa time ne care kati oba naye nga olaba ffe otraininga ku makyalo waggulu okumala wiki emu ogenda kuva mu training okwe bakukubye oshegera kati omukazi alina okumulaga eyo obudde betaga obudde kati ekiseera ekyo nina kuba world champion waliwo entuuse byonna mbifunye. Thank you so much. Amawulire ag'enjawulo empapula muli TV social media aba blogger radios gavaayo ne gakwata akinga ku mukyala munnamawulire aweereza ebyemizannyo amanyiddwa nga Alice Namatovu nga mukyalawo ngera bwe mugenda okuba embaga bwali n'olubuto lwo. Yes, webale nnyo ampozi kwebaza nnyo webale nnyo kaleeta Alice Namatovu wenakomawo wano na meeting abantu ab'enjawulo nga njogera nabo nga mpulira ideas zaabwe kiki bayinza okuteeka ku sports ne musanga ng'omukazi ategeera kye bayita sports. You're right, yeah. Wenamusangira yali yakaleeta Abubeka Kabunga ne Ronald Mugula kati nange ne mwegattako nera ye yantegeeza eggwanga ye first manager wange mu Uganda naye yandaga eggwanga lwakubanga omanyi nze nga nze sijja kwogera bingi ebbanga linamala nga tuli naye omanyi nga tutambula wamu myaka nge contract yali emyaka nge 3 batambula wamu kati nga abantu batulaba saawa 4 saawa 3 saawa 2 ku makya ne boogera bye boogera n'ekyo nakyo kiri Katonda yasinga okumanya. Nga tukomyewo ku fight yo ne Golola eyasookera ddala the first fight or the first match between you and him ani yasaba munne balwane? Yes, kankuze mabega kati niyo tutuka ku point wenamala okuba n'ekisibu kyange kya WBC n'ekiwangula wano mu ggwanga ebiseera ebyo baali bamanya abalwanyi babiri Golola Moses ne Ronald Mugula then when addayo eri netula ne kampu yange nekigamba mu ggwanga bamanya abalwanyi babiri kampu neŋŋamba bwetofaayo soka okwasaganya eno ojja kuddayo waka okiriyalinge eggwanga wano nesooka nenzigyawo Ronald Mugula then nenkuba Golola Moses nze nga nze Golola Moses sisobola kumusaba kubanga nze ndi world champion mbeera bali abasajja Golola Moses musajja w'amaanyi naye
kamwebaze tumwebaze okubanga promoting sports wano mu ggwanga fe enjawulo eriwo ne ba champions abaliwo kati otulaba tulinganga 10 fe tu promoting sports mu ggwanga tu promoting ne ggwanga yaffe Uganda in the whole world kati awo enjawulo eriwo nze ne Golola ye wano manyi obadde owulidde press conference tungambe Golola program nkadde abeera wano kuruzi bwati bwaswamira kitegeeza ki Golola Moses tasobola kugoba abeera wano mu ggwanga bwati waswamira walwanira neffe tulwanira wano ekya nompulira mbundi China lwaki Golola omuyita Golola Moses of bigambo ate nga ye agamba ye Golola Moses of Uganda kigambo okwefula of Uganda sigwa ino okukyetuma olaba nze mu fights 7 nakwanako fights 5 abafirika amulimba na Uganda babiri ezo fights zonna mbadde nyimiranga nga bankubira oluyimba lw'eggwanga wabweru wa Uganda musize njawulo nga nyimide bwe ne bakuba oluyimba lw'eggwanga bakubanze UMARU semata ne Golola Moses yakiraba ekyo nga tasobola kituukako ne yeteekako kali of Uganda nenge kituufu zayo n'okuba wano kati gwe lwaki teweeyita UMARU semata of Uganda nze sagala kweyita ekituufu kyo kijja kweraga ekituufu kyo kijja thank you so much mu mbeera ebeerawo wamuwangula fight yasooka olwaleero mu going for a rematch ani yasabye rematch between you and him of course Golola Moses wabaddewo rumors from different corridors nga zaasateininga nti you tried to dodge away from the rematch. How true is it? It's mateeka ga profession omuntu oba omuwangudde kitwale emyezi 3 oba 6 okuddamu kulwana kati ye yatuula ne kampiyo ne balaba mbu bansobola ne batukirira manager wange ne bamugamba twagala rematch nze ngamba ora wayagalira rematch nebeerawo era tugenda kulwana ku Saturday. Omuntu akulaba yali agadde okumanya fight eno gye mugenda mu title or non title? Egenda kuba non title kubyatuuka awo twali tulina kuzanya world title obuzito bwa middleweight kilo 75 ngazanya kisipi kya WFM ne federation yaffe wano ina endagano ze yakola ne WKF nga federation endala tesobola kujja wano netekawo ki fight kati nekibanga tulina kuzanya non title. Yes, thank you so much. Abantu abali ebweru bingi nnyo betamanyi ku muzannyo gwammwe guno, more especially when it comes to monetary terms oba monetary value. Mbukeera ku macha ne bagamba nti UMARU semata agenda kuzanya ne Golola ne bawulira nti ate UMARU yasabye sente empitirivu nnyo kuza Golola oba Golola yasabye sente empitirivu nnyo kuza UMARU. Kijja kitya ate nga mwena mugenda kuzanya obudde bwe bumu? Yes, webale nnyo. Ate nga almost buli mu weight yemu. Yes, webale nnyo. Ekyo mu area yaffe obola balero kasuke nkijjewo kitegeko mu bayimbi katini olaba abayimbi baba waliwo ekivulu ne baleta Jose Chameleone oba ne baleta ne nani ono kid bichi fresh kid tozulaba ne fees abo ziba zanjawulo kati inze promoter asinzira ku level yo ne titles zoina ne fan base yoina. So you determine the price tag of every fight? Bachiri botesa kirala kicho kali nze wemba nsaba promoter nasola kungeregera ne Golola mwanze ndi world champion. Thank you so much. Lwaki emizannyo gyammwe gino gibeerayo obudde nga bugenderedde, abamu nga bafa, abamu kuve tubeera banafu baabwongo nga twagala kwebaka ne bagamba nti bano balinnye ku stage essaawa 7 essaawa 6 essaawa 8 kiva ku ki? Kyogamba ekiro webale nnyo akibolaba eyo okwemulugunya okwo kumaze ebbanga kututuukirira ffe ng'abalwanyi ne mubadde mubiwulira nammwe? Yes, kituufu naye Mr. Baram Saabavulu yavaayo ne Uganda Kickboxing Federation ne basalawo this time bagenda kugulawo ssaawa 8 ez'emisana nga kuliko pro arm ba kickboxers bato abagenda okulwana bayisaawa emu bajja kuba bamaze okulwana. Tulinako fights 2 eza boxing ozina baziwedde bayisaawa 6 oba 5 kitundu fight yaffe ejja kuba ewedde. Webale yenjawulo egenda okubeerawo this time. Thank you so much. When you come back to music, or popping new to music. Muka area kamu. So, njala tutunulire bayimbi ki abakuyimbira obulungi abakyala n'abaami nga banna Uganda? Omanyi nze ndi musajja mu Isiraamu. Ebyo nnyimba ebyo sibigenda kiwanvu. Obudiini yaffe n'engeri kyebikoonako.
kati waliwo enjogera gambe tuveeyo ndi musajja muisiramu sijja kugamba kubanga waliwo ebyaffe ebyobusiraamu bwetandika obinnyonnyola tujja kulagamba ate music ate kino ate kiri kati tubireke. Besides the sport you are engaged in, that is kickboxing, any other sport you support and enjoy? Nze omupiira nguzannya. Football? Osamba number ki? 7 ne 2. Good. Eyo nga tuvuddeyo contact games nyingi. Mulimu ebikonde, taekwondo, MMA, judo, nyingi nnyo. Kati nze zanya emizannyo giwera ng'ena. Okay. Jozanya actively? Yes. Bamizi borani, mutai borani, kickboxing, boxing, ne Thai boxing, giweze etaano ngizannya. Okay. Emizannyo gyonna gy'omenye, muzannyo ki gwasooka okuzannya? Nasooka kuzanya mupiira. Nasooka kuzanya mupiira ngaawe nagambye. Ki ekikujja ku mupiira? Omupiira nagenda okulaba nga sifuna kiri kubanga nze wenakula n'ekifo kye nakuliramu katwe Kinyolo kifo ky'abasajja balwanyi. Bakakole balwanyi ngamba balwanyi kiba nti kifo ky'abalwanyi. Nga ndaba omupiira gulimu katemba mungi mubeera bangi mu kisaawe okisegera n'owumula naye nga njagala ekintu ekiraga kikyendi. Thank you. Lwaki sport yammwe eno abantu bagilinkinga nnyo ku bumenyi bw'amateeka? Yes, webale nnyo obali ddala muganda wange. Olaba emyaka 10 emabega bwe tubadde nga bikonde kickboxing nga obodduka abantu bagamba omuyaaye wuuyo oyo mubbi naye mu sports oba mu sport yaffe eya kickboxing oba Thai boxing fa basinga okuba n'empisa. Teri boxer oba kickboxer nga wa mateeka nga azanya professional acyankalanya abantu. Lwaki? Akuba empewo, akuba coach we, akuba pads, kali talina kyayagala ku muntu. Kubanga yinza olaba nze muganda wange nkukuba oluyi le bankwata license yange bagisazaamu, which is very bad. Siddamu kuyingira mu ringi bagamba oyo si professional fighter. Abadde azanya n'atali abadde akuba atali ki. Tolaba nze nganze sigenda mu bbaala olw'ensonga eziriwo mu bbaala bantu banywa ne anything can happen. Aizo kuba echupa aizo kuyitiza n'omukuba kati olwo ebintu bye twewala nga ba professional fighters. Yes. Thank you so much. Lastly nga tuwunzika, first born wa ine emyaka meka? Aine emyaka 2. Oh, mbale na mubuza sport gyalimu. Aine emyaka 2 naye oli byonna bina tanfaanana naye anfaananako ekintu kimu, mutima obumalirivu. Ze mutunulira ndaba tanfaanana oba Umaru, Musa alwa bana bameka mutata wone mama wo? Kwegamba tata wange yali musajja muisiraamu. Era yalina abakazi ab'enjawulo. Ffe mu mama waffe tuli babiri. Muli babiri. Bw'otracinga family background yammwe yonna taata ne maama, eriyo omuntu eyakolanga kino ekintu kyokola? Kyennyini tata wange yali musajja nga bokisa. Yali musajja bokisa naye zolaba ndi bwenti naye ate muzeyi wange nawe yagenda okufa nga wemukwata bwenti mufukamira wansi nga nakukwata mu ngalo bwasi okulaga mbu jinzi zaffe zaali mukali. Thank you so much. Omulungi atulaba tutuuse ku nkomerero ya interview yaffe era nga njagala kwebaza Umaru Semata obudde bwe. Umaru, obubaka bwo busembayo eri bannayuganda tuwunzike? Yes, suppose bannayuganda mwebale nnyo okuwagira ebyemizannyo mu areas ez'enjawulo n'ekyenyinza obagamba bannange yonna gy'oli bannange tutrainingeko kubanga okutraininga kuyamba obulamu bwo. Nolwekyo bannange mutrainingeko era mujje mutuwagire ku Lwomukaaga nga 3 ku Freedom City nga nziramu ne Golola Moses of Uganda. This time ngenda kumugola kozi akatalekeka nawulidde first son yazze n'agamba we mukubira mu round esooka apa millions 15 ate waliwo n'ow'emmotoka wa Arts Group of Companies we mukubira mu round esooka era naye yakuteeredde
okola nnyo obiwangule. Bambe njagala simanyi nakumanya banange mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you so much. Tweyanze. IBRAH Mukasage manya gange mbebaza mwe nabadi batugoberera all along. Thank you so much. Era nga njala kubasibira no ngamba gamantu WOLOKOSO exponential muyuji njala kubaza Daniel Mugoya nebaze Wolfman Sempe batubadde naye gatuvuga ekintu kino. Thank you so much. Ntumire ku nsejjere ebikutuuseko sorry brother. Then Idris Lukwago large upon yourself. Chiza Clement large upon yourself. Neba sportsmen mwena across the whole world large upon yourself. Mubere bulungi mweraba.